Kyagulanyi yennyini alina okuyiga Olunyankole. Yayita mudda. Omukulu yagambye wakomerawo bw'ati alina okugenda mu basement n'ayiga Olunyankole. Atatiisa. Kyekino ekitundu ekyokusatu ndi n'omubatize mu PLU gwe bataddeko ekikompe. Omusajja yali atembeeta NUP, omusajja yali atembeeta Kyagulanyi, omusajja yali agala wa MP, omusajja yali agala okusigukula Museveni. Nati Kawempe. Omusajja yali agala okusigukula Museveni. Kakati right now ayagala kugenda mu East African Community. Ndoza wabirabi. Twatandika fenga kukozi kazinze mu mwaka gwa 2000. Mwaka gwa 2010. Ababaka babo ne koti yo bitwala da mu koti ne basayininga lawyer bano be babaka bansayiningira. Onalebo tebandeke nalebo bikibo nabano babaka. As a qualification nensasula even the 3 million n'aba babaka. Ngolo biwedde obuyigirize bubono mbulina wano. Lozera wabirabye bibyo. Ndi musajja wa diguli bibyo. I see. Kakati mbadde gamba mu mwaka gwa 2010 nze nali mu Kyamukaaga. Awe batandika kutuyimba nali ku university, nali ku Ndege University. Kati awe batuyimbisiza ngazi emungu twawumbawo irinde. Nga batugamba banange East African Community. Egenda kubanga efuna wanu currency, bichi wanu passport, wanu bichi. Naye kuvolo East African Community tulaba igatako bwiga sema wanga. Fenga bali amawanga 8. Fenga ba wanayinchi. Tulaba tewali kikyuka. Inflation cause kati nze nga ntandika okutegeera kabalagala nyanga za so ne kati kabalagala emu ya Lwasa ya Kido. Kakati bebintwala mu parliament ya East Africa bebitwala mu parliament ya East Africa promoting economic integration mukulaba jajja mukama wa Museveni ekintu Gaddafi kye yali influencing ekyokugatta Africa yawamu mukulaba jajja yawulira bujja n'akiwakanya kozi y'omu kuba akisimbire kuuli naye ate nga tulaba kyekigenda mu maaso kuba East African Community bwe bayali ya mawanga 3 Uganda, Kenya, Tanzania atigali 8 ne twegattako Rwanda, Burundi, Somalia, tuliko Somalia, la Congo. Tulaba nti nekintu Gaddafi kye yali azimba ate jajja naye kyayagala okuzimba. Kati jajja yakyali ku kya East Africa. Tanagenda ku kya Africa, kyali ku East Africa. Kubanga era obudde buno. Bw'oba olabye nti right now kigenda tuuka kaseera nga amawanga takyasobola tegakyasobola fuka East African Community cause waliwo ECOWAS, waliwo SADC, kati wabaawo wano waffe East African Community. Kitegeeza wagenda kubeerawo United States of Africa mu myaka nga 2 oba 5 ejijja okusinziira ku strategy nakati bunga nti no East African Community tutandise okwambuka mu north tuli ensi 8 tutandise okwambuka mu north tutandise ogatako central eyo bate kyali East African Community kiba kyegeeza bali ku lugendo lwa African Union naye nga olwedde Gaddafi ekyo ekintu yali yakistating adda mu agenda ye mukulaba mukama wote yafuna bujja okubanga ate kati ekintu naye nga akyeyagaliza. Sina comment ku nsonga eyo muganda wange. Kiba kitegeeza nawe mukama wange. Nga bwe nakugambye mukama wange nze bakama bange sida bakama bange kye bagendako ekyamaanyi ate sikola ki? Tokiyingiramu. Sikiyingiramu. Tuli n'engalo zino ziraba tezikola ki? Tezenkana. Naye nga tumanyi omubaka Nsereko Moses yabayiranga w'abantu omubiri nga tatya kwogera kati ate yazibiikirira kitwala waggwanga mu maaso. Sizibiikiriza ssebo era y'ensonga lwaki nazze parliament ya wano nagitadde njagala genda mu parliament ya East Africa ensonga ezintwala oyogedde ku bya finance nti inflation ya maanyi ekintwala mu parliament ya East Africa ngenda kuteeka bakulu abo ku nninga ani gogenda kuteeka ku nninga parliament ya East Africa ekisinga okuntwala ensonga za gundi economic integration promoting economic integration ebyenfuna okulaba nga abantu ebyenfuna biterera ko kompe katolaba Kenya akasente ka Kenya kaliko waggulu compared ku kaffe akaffe kali wansi nnyo compared ku ka Kenya kati ensonga engezo zezintwala mu parliament ya East Africa ndeko kyenkola ensonga endala promoting capital integration political integration kuba doyogera ku byobufuzi wano nenkugamba comment ejja kuba ntono okitegeera promoting political integration bya bufuzi
okitegeera ate nze ebyobufuzi ku side eno njagala nnyo bayanga people benyigire mu byobufuzi kati nga ggwe batukube emboko mujja kujja muzanye ebyobufuzi ebyekintu ekikulu batwale mu basement batogeze olunyankole muwulira musajja gyanjagaliza banfule ba Eddie Mutwe. Okay, tugenda nekyagulanyi yennyini alina okuyiga olunyankole yayita mudda omukulu yagambye bwakomerawo bwati alina okugenda mu basement nayiga olunyankole atatiisatiisa. Okay, ogenda leero kana akantu kabadde ka bwongo nnyo ndowooza mulabye ekyabula emikutu gwaffe ku mikutu emirala kati gamba famire yo weba tena subscribinga eyangu ffe tetugenda beegayirira tugenda kwewola ku bigambo bya Luzi kiyamba mmwe omusajja ng'ono okujja n'abanyonnyola endowooza ze kaakati nammwe abakkiriziganya naye muba mugenda mu comment section abamuwakanyanga nze era nammwe mugenda mu comment section obudde bwonna ojja kutereera nze ojja kutereera sisobola kukkiririza mu ggwanga litaliimu democracy democracy ali wano tomulaba Kyagulanyi bamukubye akalulu tewabirabye ali mu 20% jajja mwami ali mu 76%. Ate leero jajja mwami akaluba akamuweredde ddala bamuweredde olaba ekyasinza oga nti ddala jajja mwami bamuwadde akalulu katolaba eri ekawempe gyova yesi nalukola yakomyewo naye ate kawempe sausi wa NRM Ajati Madina Nsereko nani kyeŋŋamba okitegeera keyafunye kati soka ulirize alina akalulu keyafunye ulirize sebo mukama wange naye yayiyamu kangi ulirize sebo taata obinako evidence sebo obinako evidence ujirako evidence njirako bukakafunze bajja kutwala mu kooti sebo mukama wange polling station je naliko jaja bamumega bajja kutwala mu kooti sebo kekyambuuza nate nyonyola sebo mukama wange olaba akalulu ko yakafunye taata soko mpulirize olaba nakawa nakawa tojiraba nti waliwo NRM omukulu Fredrick Ruhindi ate nga yawangula musibe wayiswa mufumbiro ali mukomera otegere sebo nandi babayita balina kati olaba ebiseera biri obulubuli obuwedde sebo wane Kampala nga n'obwa kansala firi toyitawo soko osibule ku bantu lunaku lwaleero bataata bamaama basenga bakadde bange mwenna abali ku pulogulaamu eno bannange mubeere bulungi tubaagala nnyo abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe n'abafunye obuzibu obw'amaanyi mu linnya lya Mukama Katonda abasobozese mubuyitemu bulungi Mukama abakuume. It's powered by the Grand Sage Refinery Tech System ya mulembe naye nga temwerabira bannange temwerabira bano bakulembeze baffe betulina mu Uganda.